wali otegereza nti ebiseera lw'oteetaaga mukwano abantu bangi bajja gy'oli nga baagala mutandika omukwano nabo. Wali okyetegereza? Weebuuze lwaki kijja bwe kityo. Essaawa eno toli mu focusinga mu kyakubeera na relationship, kyokka abantu abagala relationship naawe bajja gy'oli. Wali okyetegerezaako? Ebiseera ebisinga buli lw'oba teweetaaga relationship obehavinga mu ngeri eri attractive. Self love yeebeera waggulu, obeera ne confidence. Okitegeera? Obeera weefaako nnyo nti tomala gakkiriza kintu kijja gy'oli. Okitegeera? Like that. Weetwala ng'ekikulu. Now, ebiseera by'otuukamu nga weetaaga relationship, wali okyegendereza nti relationship zikudduka? Oba si kyekyo otandika okwa-attractinga abantu ate bw'otayagala kubeera nabo mu relationship? Oba si ekyo otandika okwa-attractinga abafere? Lwaki? Kubanga otandika okulaga obuze bw'omuntu ali desperate. So, buli lw'olebeera desperate okuyingira mu relationship, emikisa gye gy'okutomera gitandika okweyongera. Buli lw'obeera nga teweetaaga relationship, ng'owulira you're comfortable, you're free being alone, emikisa gyo egy'okusikiriza abantu abaagala relationships oba n'abantu abali genuine gyeyongera. So, bw'otandika okwebuuza nti ddi byonna ndibadde ready okuyingira relationship, buli lw'otuuka mu mbeera nti osobola okubeerawo awatali kwetaaga muntu mulala yenna, osobola okubeera omusanyufu awatali kwetaaga muntu mulala yenna, osobola okulivinga obulamu bwo wekka nga toli desperate, akaseera njagala okutegeeza ke kasinga okubeera akalungi okulaga nti oli ready for a relationship, because teweetaaga relationship kusurvivinga. Kitegeeza obehavinga olina self love emala. Ogenda ku attractinga abasajja oba abakazi era nabo abalina self love mangu nnyo okusinga wali ng'oli desperate, kubanga ogenda ku attractinga ba manipulators, ba users, n'abantu ababuli, of course n'abali genuine babeeramu. Okitegeera? Naye emikisa gyo egy'okugwa mu kwano n'abantu abatali good for you mingi okusinga wano w'obeerera nga oli enough for yourself.